ETV Uganda, what the XP is my name. Yonna jemusinzira okutulaba. Thank you guys for watching. Mwebale nnyo kwekumira ku mukutu. Kyemukola kye kisinga. Alright. Nsoka nakubuuzaako bakyali bange bonna jemuli jemubeera. Ntandise n'abali ewaka Uganda wetusinzira okubanga tubuna internet. All the way from Uganda, live from Uganda. What the XP is my name. ETV Uganda gwe mukutu. Abali mu United Arab Emirates. Yes man, Mike Rahman in Subuga, Kamanya Joseph, Dubai, Abu Dhabi, Lasal Kaima, Sharjah, Alain. Thank you guys for watching. Abali Oman, abali Kuwait, abali Sharjah, Abaganda bangi, abali South Africa. Those guys in Schengen countries. Baganda banga abali mu United States, abali Canada, abali USA. Thank you guys for watching ETV Uganda. That's where we are. Thank you so much for keeping it locked on ETV Uganda. Tugenda maaso n'okubawa ebyonna abye musinga okubanga mwetaaga. Dr. Hamza Ssebunya. That's where we are going to be. Tugenda kubanga twetololera kubbawo omuyimbi Rema ne Makula Hamza Ssebunya. Tulese Bwiino. Alright. That's where we are. We're gonna be giving you exclusive information. Dr. Hamza Ssebunya. Doctor oba si doctor? Kitegedde. Omusajja ono ya pasula Rema na Makula okuva ku muyimbi munne KENZO Edirisa Musuuza. Era nga bino we byabeererawo. KENZO by then yali mu US tour ng'alina tour zaalimu era yoga nga bakoze n'okukyala. ETV Uganda, that's where we are. Njagala tutunuulire era twetegereze ensonga eno. Amawulire gaavaayo ne gagamba nti omusajja atutte Rema Dr. Wemulago era bamuyita gynecologist oba omusawo akola ku nsonga z'ekikyala. Ensonga z'ekikyala bwe bakuzoogerako mwemuli okuzaalisa n'ebintu ebirala bingi. So tuzze kuwa Bwiino ETV Uganda, that's where we are. Tukuwa ekyo kyennyini amawulire ge twakafuna okuva mu nsonda zaffe exclusive ziraga nti Hamza Ssebunya si musawo. He is not a medical doctor. But ETV Uganda, but Hamza Ssebunya is a medical student. Tanayita bibuuzo. Tanatikkirwa. So tetuyinza muyita musawo. Okumuwa ekitiibwa kya doctor oba otyobodde abasawo ne fraternity y'obusawo n'abantu bonna abali basomyeko obusawo. Mukimanyi bulungi obusawo basomya emyaka 5 ne bagenda mu internship. So twagala kutunuulira Dr. Hamza Ssebunya agwawa ono Bwiino ETV Uganda what the XP gemanya. Dr. Hamza Ssebunya, he is a medical student. Wabula nga tukuzizzaayoko emabega yasooka n'akola ebya lab technician, n'akola diploma, n'avaayo n'atandika okutetenkanya obulamu n'akolako. Oluvannyuma n'addayo okweyongerayo n'ebitabo bye. Kyetwagala okukakasa n'okutegeeza nti Dr. eyeeyita Dr. Hamza Ssebunya ekitiibwa kya Dr. tannakifuna. Lwaki tannakifuna? He is still a medical student, akyasoma, akyali muyizi. Okitegeera? Akyali muyizi emulago newankubadde asoma medicine naye nga wetwogerera ali ku internship. Era nga internship eno agikolera ku ddwaliro lya gavumenti enaggulu. Okitegedde? Era nga si doctor, he is just a medical student. Era singa aba agenze mu maaso n'agwa ebibuuzo oba intani n'atagimalaako oba n'afunamu okutataaganyizibwa kwonna, kitegeeza nti baba tebamutikkira. Abasinga bavayo ne bawanuuza ne boogera nti Dr. Hamza Ssebunya, Dr. simanyize gynecologist biki ebyo weebityo. Naye nga twagala kukutegeeza
ensonde nekusike era mmwe mwenna abagenda ku ddwaliro lya gavumenti enaggulu gwe gendawo ojja kumusanga muziiwoodi Dr. Hamza Ssebunya tanafuuka dokita akyali student wabula nga tumusabira asobole okumalako intaani ye obulungi asobole okuba nti ekitiibwa kya dokita akifuna wabula nga twagala okutegeeza eggwanga nti ekitiibwa kino abadde bakimuwa mu bukyamu. He is not a doctor. He has not yet graduated. He has not yet finished his internship. So kiringa muntu kugamba nti oyo lawyer nga yakayingira LDC oba nga ali ku bakosi ya LDC. Okitegedde? Tugamba nti asoma mateeka wabula tetugamba nti munnamateeka nedda awo boti obodde bannamateeka kubanga ne bwoba omaze degree yo ey'amateeka naye nga tonnamala back course eya LDC bangi bazze babigwa ebibuuzo era ne babiddamu ba Mike Mabike n'abalala bangi abatutumufu. Okitegeera? So n'amateeka galinga n'obusawo bulinga law. Okitegeera nti omuntu ayinza osoma Makerere oba wa giri emyaka gy'asomye naye bw'aba tamaze eri internship ey'omwaka tasobola kufuuka dokita. Okitegedde? Era twetoolodde ne tugezaako okutuukawo ku ddwaliro lino Dr. Hamza Ssebunya nga waali. Okitegeera? Olw'ensonga z'ebyokwerinda tetwasobodde kufuna bifaananyi naye ng'omusajja yabadde anekaanekanye mu gawuni ye era twasobodde okwogerako n'abamu ku abo abali ku intaani baasoma nabo era baakola nabo. Right now they are doing their internship. Okitegeera? ETV Uganda, that's where we are. Gana amawulire togenda gasanga walala wonna. Wano woogasanze era we wosuubira okuddamu gasanga. Okitegeera? Mubadde mugamba asimanyi atwala dokita biki oli muyizi. He is a student. You understand? Kitegeera? Twagadde clarifying na kutegeeza gwanga ekitufu ekigenda mu maaso. Si kubuzaabuza gwanga bantu kubagonnomolako bitiibwa betana bakufuna niwankubadde nga asobola okukifuna ne right now tannakifuna. Wegaba magye tetuyinza gamba omuntu nti kati jeno ekitegeera nga akyali ku ddala lya kano eyaba tannatuukayo. ETV Uganda kyekyo ekikulu. Osobola okuteekawo comment yo, osobola ka video ka sharinga, osobola okulikinga. Kindly subscribe to our YouTube channel. After subscribing, click on the bell notification button. We bring you a lot. We bring you exclusive interviews, trending stories, celebrity news and gossip. Byonna bye mwetaaga. We always bring you the best. And tubeerako okuba nti tubawe byennyini bye musinga okuba nti mwetaaga. What a XP manya. Yes man. Mwebale nnyo kutuwuliriza, mwebale nnyo kutugoberera. You guys are really best. Mwe musinga. Okitegeera okuva gye twatandikira all the way from where we started from ETV Uganda. Tufunye okusomozebwa kungi, but so you guys have been there for us and tetusobola kubeera bira baganda bange. Mwebale nnyo kututeerawo mubiri, you know, for sharing our videos, for subscribing, for liking, for commenting. Whatever your contribution is, you've already made a contribution to the growth of ETV Uganda. Era naffe tubasuubiza tetugenda kubasuulirira wabula okuba nti tubaweereza n'okubajjukizanga 14 omukolo mulindwa Hamza Ssebunya Rema namakula agenda kwanjula Hamza Ssebunya mu butongole era emboozi girindirire tujja kuba tugikutusaako live on ETV Uganda whatever oba enkuba eneetonya oba gunaayaka oba gunaabeera muzira. We're gonna be live. We're gonna give you all the updates live. Tugenda kuba tubawa live whatever you need to know. We're gonna be bringing it live here on ETV Uganda. What XP and my team equipment byonna weebiri nenga kyembasaba amuza mumusooke mumujjeko ekitiibwa kya dokita mujja kimudizanga ebitabo abimaliriza era nga graduatinze naye for now
sagala mutyobole ekitiibwa ky'abadokita abambi mubabaleemu ku magezi abasajja abo abasoma ebitabo byabwe ne bakola internship neggwa n'alyoka afuna obusawo bwe. You understand? ETV Uganda what the XP gemanya. Thank you guys for watching. Mbagala nnyo mwebale nnyo kwekumira ku mukutu. See you next time.